Buli kimu w'olabira bino nga kiwedde bwe gutuuka ku nteekateeka ez'olukungaana lwa National Prayer Day olw'okusabira eggwanga olw'okubeerawo ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba mu kisaawe ky'essomero erya Old Kampala Senior Secondary School. Omulabirizi Dr. David Kiganda akulembera obuweereza obwa Christianity Focus Ministries obw'ekkebyekebye eddimu ery'enteekateeka y'olukungaana luno asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku kisaawe kya Old Kampala n'alambulula ku by'olukungaana olw'omulundi guno olw'e19 oba 18 gye tumaze okuba emabega nga guno gwe gwe19 National Prayer Day ebadde nga yeezinze nnyo ku bintu bino wammanga. Ekimu ku byo kwe kuleeta enjawulo mu bulamu bw'abantu okukakasanga abantu omwaka baguyitamu nga bali focused mpozi ate n'ekirala luno olw'omulundi ogw'e19 lwe tugenda okubeera nalwo wano e Kampala mukadde lugenda kutandika ku makya ate era lumale ku makya. Tutandika ku makya ne tusiibawo tujja kumala ku makya ag'olunaku oluddako. Kikulu nnyo okukitegeera nti National Prayer Day nga tennatandika emyaka 19 egiyise bannayuganda balina engeri endala gye bamalangamu omwaka bannayuganda baali bamanyi tebwe guba guggwako mulina kwokya bipiira mu luguudo kolasi ne mumwokya engera gye balaga lubayamba okuteekateeka obulungi omwaka gwabwe gwe gugenda okuyingiramu lubayamba okupulaninga obulungi era n'omwaka obutamala nga bagwako nga gyoli lugudde nga accident wabula oguyingiramu ng'ogwetegekedde. Ono era alambuludde ku mulamu ogw'olukungaana lw'omwaka guno ogugamba nti ogenda kuba omumidiyaani ng'omuntu omu ogwasimbuliziddwa okuva mu kitabo ky'abalamuzi 6:16 n'okuba abamidiyaani ng'omuntu omu. Kyendowooza nti bannayuganda bangi balinza okulya kyekitegeeza tujja kitemaatema ku lunaku lwakusatu nga tuli wano mu National Prayer Day. Otegeere abamidiyaani ababo bogenda okuba ng'omuntu omu be baliwa ojja bategeera naye kubbirako akatono buli muntu alina ekika ky'abamidiyaani be oba abeewaabwe mu kika kyewaabwe abaamutaayiza. Yensonga lwaki kyoteekeddwa okubeera si kyoli bw'oyagala okufaanana si bw'ofaanana bw'oyagala ennyumba ya kitaawo ebeere tennakifuuka egundi obuyigirize levo y'obuyigirize gye wayagala okusoma si gy'oliko byoyagala okuvuga si byovuga byoyagala okusula si gye tonnatandika kusulayo olw'ensonga y'abamidiyaani abaakutaayiza obudde nga bukyali naye ne batataayiza ggwe wekka naye ne bataayiza n'ekika kyewammwe kyonna n'ekyalo kyewammwe oba oliawo ne gyokolera. Akati abo betwogerako nti omwaka guno Katonda agenda otuwa amaanyi nga tugambalira wano Kampala mukadde mu 31 December National Prayer Day ey'omulundi ogw'e19 Katonda gy'agenda okwambaliza amaanyi agagenda okuyamba okuba abamidiyaani ng'obakubanga. Mu bimu ku ebyo ebigenda okusabirwa ku mulundi guno ng'oggyeko obulamu bw'abantu n'ebyenfuna, omulabirizi Kiganda alaze nga bwe bagenda okusabira eggwanga wakati mu kiseera kye lyolekedde eky'okulonda okwa 2026 okulaba nga kuno kulireka wamu ng'ekitole era nga wano wasinzidde okusabira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo obutageza kusubwa nteekateeka eno. Bwe kiba nga wano eryato lyabadde litagaddemu katono nga kibuyaga yadde alifuuye amayengo gadde gatukubye tugenda kwetereeza mujje tubitwale wa Katonda. Mwenna munajjukira nti ababikola tekuli ba malayika, bonna bantu bannaffe babeera wano. Tewali mpologoma yatwegaseeko, tewali nvubu zavudde mu nnyanja, bantu ate Katonda yabakola atya yabatonda. Mujje tubatwale wa Katonda nabo bajja kiwulira era nabo bakkiriziganye ne Bayibuli ne kyegamba. Bayibuli egamba ku kalulu nti akalulu ke kalamula ab'amaanyi. Bwe mba temunnakakuba oluusi kiba kizibu nnyo okutegeera ow'amaanyi yaliwa, naye Bayibuli egamba nti akalulu ke kayawulawo ow'amaanyi yabadde aliwa, ani abadde amuddirira, ani abadde amuddirira n'ani amuddirira. Nolwekyo tetulina ngeri gye tukalemesa kubaawo wabula okukasabira kabeere mu mirembe. Ekirala kye njagala mujjukire nti okulonda eba nkyukakyuka mu ggwanga ebeera turning point, naye bwe musaba Katonda ekigendwa ky'okusaba ebyo ebirumira bye tubadde tulabamu ebitanyuma bya Katonda byagenda tuyambako atereeze okulonda kuno kubeerewo mu mirembe. Mukkirizanga Katonda alina amaanyi, mukkirizanga ye muyinza wa buli kantu, mukkirizanga gwayagadde okufuga yafuga,
then kyagenda okukola. Olukuŋŋaana luno lwakubeeramu abaweereza ba Mukama ab'enjawulo okuva wano ne bw'eri w'eggwanga ng'ovudde ku Bishop Kiganda ne mukyala we Omusumba Cindy Kiganda era ng'abamu ku bano babaddewo obutereevu okubadde Apostle Samuel Kasanka ne Bishop Ramadhan Mukisa nga nabo bongedde okukubiriza bannayuganda obutageza kusubwa mukisa guno ogw'okuwaayo omwaka ogujja mu maaso ga Mukama. Foundation nga tuyingira mu mwaka guno gwe tutandika abalina obujulizi bw'omwaka guno abawangudde n'abalina bye bayayaanira abalina petition bagenda kujja mu kifo Katonda kyamaze okusetinga vision Mukama gye yawadde Bishop waffe eri nti Katonda akwambaza amaanyi ng'omuntu omu abamu tubadde dependent naye Katonda agenda tuwa wisdom agenda tuwa anointing agenda tuwa ne ideas nti bw'obadde olinda okubidependinga ku balala only for this time Katonda akusobozesa okubyekolera okusoma Kampala Mukama aweereddewo abantu omukisa bulamu bw'abantu bukyuse lwekyo nze kenjagala okukola kwe kuyita buli muntu yenna w'oli ate era naawe ayitiddwa oyite munno twetegese entebe zitegekeddwa ezimala sound ku mulundi guno kimu ku bye mmanyiiko National Prayer Day buli mwaka ogujja gubeera gwanja wala kuyita ku mulundi guno gwokka ogenda kuba mu Midiani ng'omuntu omu waliwo abamidiani bangi mu famire yammwe kkiriza ku mulundi guno gwokkojje osabirwe Katonda akusitule ng'omuntu omu kika kyewammwe wabeerewo ebigonda ku mulundi guno gwokka. Ekyokubiri eggwanga lino nga liteekateeka okweyubula okudda mu myaka emirala 5 Katonda aleme kukyusa ggwanga lyokka naawe okyukiremu okimanye nti omumidiani w'obwavu w'obutazimba w'obutagaggawala w'obutasukkuluma yagenze. Okusinziira ku bateesiteesi b'olukuŋŋaana luno emiryango gya kuggulwawo ku ssaawa 12 ez'okumakya ku Lwokusatu luno ng'okuyingira kwennyini kwa bwereere. Enteekateeka eno ewagiddwa amakampuni ag'enjawulo era nga ku Lwabanne Stuart Muwaya okuva mu MTN ategeezezza nti bagenda kubeerawo n'ebirabo kamaala abantu bye bagenda okuwangula so nga n'ebintu ebimu omuli amasimu bisaliddwako emiwendo wakati mu lukuŋŋaana olwa National Prayer Day okulaba ng'abantu babyefunira ku olwo ng'era asabye abantu okujjumbira mu bungi bakozese omukisa guno oguteereddwawo. Tulese devices nga router tugisalidde ddala okuva ku mitwalo 13 okukka wansi ku mitwalo 99 osobola ogyefunira eyina unlimited internet so ayina famire anajja ku lunaku olwo oli waddembe ogula router eyo ate jjukira nti bw'ogigula tugenda kuwa cashback wa mitwalo 2 agenda kugenda direct ku mobile money number yo gwaguze device. Tulina MiFi tugisaza okuva ku mitwalo 7 esse ku mitwalo 5 tukikola lwakuba nti twagala kutambulira wamu ku National Prayer Day ng'olunaku ennaku z'omwezi 31 era n'oyo anaagula MiFi emitwalo 5 tujjamu wa cashback wa mitwalo 2 ku namba ye eya mobile money. Tetukomye ku ekyo tuyina essimu gye tuyita Kabode Super Kabode Super eno simu ya Sebugenyi Joseph ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.